Abagoberezi baffe tubalamusizzaako mwebale nnyo okutugoberera ku Smart Media Mubiru Smart Media YouTube channel online broadcasting service so kijja kutuuka ebeere TV ya ddala. Nze Mubiru Smart okuva mu Smart Studios omugenyi waffe kambo ababuuzeeko tugende mu maaso n'okunyumyamu. Bannange mwenna abatugoberera ku Smart Media eya Mubiru Smart owa Smart Studios tubalamusizzaako. Erinnya n'eddoboozi nze musajja wa Kabaka Willium KIBUUKA ali wano olwaleero okunyumyamu n'omukungu wa Smart Studio Mubiru Smart. Tusanyuse nnyo okukulabako ssebo kaakati nga bw'oba yanjudde abantu ne bakutegeera olina ky'olesseeyo kaalo ka Buganda ya hiiti ozirina eziwera. Omwami ono mubanjula mu butongole bwe natandika okukuba ebidongo mu Karo Studios ye mwami gwe nasooka okukolera oluyimba kanviire ensi ya kitange KIBUUKA kyova okukuluma wire kiki bwe muli lungamya Obuganda ndidda bateesaako ebintu ebyo embooko n'ekaaba oluyimba olwo nze kennyini nze nalukwata video jukanga tutabaala tuuto owa tuuto oluyimba olwo ku internet gye luli bwe teekamu kanviire mbajjukizaamu mu biseera ebyo twali ne Honorable Kayemba Obikoma Nsimbi nga yanjigiza okukola video ng'oyayigiriza ono ndowooza okitegeera muli olugendo lwaffe wagye lulaga tuvudde wala era okubadirizaako akatono twazzaako oluyimba baluyita Abaganda tulina ebbanja. Abaganda tulina ebbanja muzuukuke tweyambe kitiibwa kya Buganda kikka muve mu ddoyidoyi mulufudde abamuluyimba timuli Baganda bennyini tulage ekyokoze ekituufu ekigasa ensi yo Buganda. Oyo nno ye Mubiru Smart. Awo muzimba musajja wammwe Mubiru Smart. Mubiru awo ne tuzzaawo abazadde bakoowa ne tuzzaawo Yesu bambi komawo endiga zo zirimbwa limwa nga ndaba bapasita beekongera ku bantu naye lwakuba bantu naye era bakyabeekongerako. Bwe twavaawo ne tukuba akaalo ka Buganda ne tukuba akaalo ka Buganda lusaasaanansi kuba tewaliwe kataatuuka era mbasaba nga tuli wamu kuba bw'olaba omuyimbi wano maaso osogamba KIBUUKA yayimba akaalo ka Buganda n'ennyimba endala ne waliwo ate ababitukolera eno mu production kati nze Mubiru ebyo byonna ennyimba okufuuka bwe zityo nga bwe zaali n'olwaleero KIBUUKA okufuuka nga bwali abadde Mubiru Smart. Era nkubiriza abaana abatandika okuyimba balina ebitone mwenna Mubiru kinene nnyo naddala mu bayimba kadongo kamu kyategeeza ne bw'oba tokwatidde mu studio ya Smart mwebuuzeeko bingi by'ojja muyigako ate nga bijja okuwa obugagga gye bulijjo oluusi nga ne Mubiru tali mu nsi ne famire y'enyumirwe. Kyensinga okwebazaako ankubirya mu KIBUUKA wayiwawo nnyo omubiri mu kunzimba nfuke producer kati awo twatera akaalo ka Buganda Gerard Kyoyagire ntukuba ekiwuka ekyeddalu olwo mugenda okukola mwenna mu Vision Productions ga mwenna mwali Vision Productions nenga products zange zonna kangene pase mu kyalo enganda teziyamba era bannange abantu tulina ekintu kye twagala abantu muyigenga katugamba obeera bulemeezi omuntu bwakolanga ekintu kati nga mwami Mubiru Smart office eri awo Nateete muyitangawo ne mumwebaza kubabala ennyimba ekiwuka ekyeddalu kangene mpase mu kyalo enganda teziyamba oyo mwami Sebbaale sidda mu kyalo anti waddamu enganda teziyamba ne tudda ne musidda mu kyalo ne tukuba akaalo ka Buganda n'okuba akaalo ka Buganda so Smart Studio yetutuusizaawo n'olwekyo mwami Mubiru Smart omukungu wa Smart Studio muyitangawe Nateete awo ne mumwebazaako. Hiti ze tulina nno ziwera bannaye mu Smart Studios ekisinga okunsanyusa nti mwe bakama bange abanjigiriza ebintu bino ate mbongeddeko nange ettaffaali wadde nammwe mwambirudinga mbeerewo so Mukama wa buyinza. Kyensaba ekirala emikutu mingi egiri ku online njagala omukutu guno okuba tujja kuttangayo ebiseera tujje tukole programu twabudetinga abantu baffe kino kyekitambula naye okulaba omukutu gw'otalinaako kakwate bw'oba owulidde ennyimba ze tumenye bwino wekkomera ebyo byonna bya Mubiru Smart so mbasaba mu buwombeefu n'omukwano omungi mugoberere nnyo media ya Mubiru Smart
tugenda kuleeta abantu ab'enjawulo agenda kukyaza abantu ab'enjawulo kati ng'olwaleero bwe ndabye wano olala ojja kusangawo omwami Mukaabya olala ojja kusangawo omwami Kibijjigiri kyenjagala ennyo smart media efuuke y'amaanyi nga bwe mukitegeera ng'omulembati omulembe gwe ne bisinga bitambula ku online kuba tulina enteekateeka y'ogifuula active nga ndi butereevu abaakadongo kamu ffenna kuba mu biru tumwenyumiriza mu biru smart so nsanyuse nnyo okubalaba era lwe naddamu okudda wano mu biru smart tulina kye tugenda obbasoosotolera kye tuli mu kufumba inshaallah mukirindirire mwenna gye muli ab'ewaffe Gomba bannamasaka bannabulemeezi ab'ebugerere ab'ebuluuli ab'ebuweekula ab'essingo ab'ekyaggwe ab'ekabula n'ab'essese tubatumidde nnyo eno bagita mu biru smart media tweyanziza Nyankowiri kaakati tugende direct ku lugendo lwa mukama wammwe ate nze abeera jjajjange mulimu guno Livingstone Kasozi omuzira bamuyita Zisabusolo Zisabusolo yalina amannya mangi nnyo yabayigiriza amannya ago mangi nnyo kaakati omwami oyo nze saamulabako naye nze nasooka okumuwulira ng'ayimba oluyimba lwabayita Nkaabira Mabujje temunnenya kukaaba Nkaabira Mabujje ate emyaka egyo nga ndi bujje nange ewaka mu gyekyenda nga naawe akaabira kati tunyumizemu ku omwami oyo obulamu bwe mu music n'amaanyi ge gaamuli mu ki amaanyi ge gaamuli mu kulowooleza banne kubanga bw'olwa mu kintu oba bw'ovaayo kitone mu kintu katugambe omanyi okulega omwenge nga ffe mu kyalo mu kulega ku lyato naffe tugumanyise okulega omwenge waliwo oli awulira kawono aga ne bwesikombako ogwo bakole ki baleete kale kyamwanguyiranga okuzuula era abantu bangi abayita mu mikono gye bawerako bakati bwe nkugamba nti mwami Basudde mwami Walukagga yigambizaayo abantu abo nno banene mu ggwanga bonna bayita mu ngalo za Kasozi naye nga bwe muba mufunye obudde n'onyumyako naye waliwo byakulaga nti nno kino kisoboka bw'oba okoze booti ne booti ne booti kwegamba ye muntu eyeyabizanga nze kyemmwenyumirizaamu kweyabiza ku kikyalowooza naddala n'okulowoozanga ku kitone kino olero programu eno tugikwatidde mu kyalo tuli Kasanda naye edda twajjako eno Kasanda mbabuulira ebimu ku biyinza okuzuukusa ebitone ennyo naaga tetusobola kumala lunaku lulamba nga tuli Kasanda nga waliwo secondary ate nasomerawo bwe tutuuka Kasanda tugende tuyimbira abaana b'essomero twasanga abaana babasoloozezaamu dda ng'ekiholo bwe kiti kijjudde olwomusolooza ssente mmeka sikyajjukira mu butuufu byalinga 5 ndowooza byalinga 3 abaana abo bye basasula naye kaakati ne tuvaawo ku ssaawa 12 ndowooza ne tukomawo wano Kasanda ne tukuba endongo n'abantu abakulu ne bajja naye kati ku muyimbi owaleero emisana mwayimbira abaana ekiro ne tuyimbira abakulu kaakati gwe omuyimbi owaleero abaana bano obalowoozaako nteekateeka ki gy'obakoledde ffenna ekyo ekibuuzo tukyebuze kuba abaana kizibu nnyo okusalira omuti ogwawagguukedde omuvule ng'ogusalira eri gye guli bw'oba onoogutereeza bulungi ogutandika gukyali wansi tutandika okulowooza ku baana nti bo tubakoledde ki abato kuba tulina okutambula nabo kuba kati abakadde abamu tebakyasobola kuva mu nju abaana bano tubateekemu ekinogezi ekinyegenyege nga basobola okujja otulaba kaakati Wankowire muno mwennumikira emboozi nga munyumya ebintu byensinga okwagala okujjamu ebyokuyiga lumu mwanyumya emboozi ne mugamba mbu omugenzi Kasozi yazannya ekivvulu ky'Amani Basudde ekyali mu ssabo yali mukugu nnyo mu kuzannya yazannyanga anti ye yali omusawo Omuganda ye nannyini ssabo ye yabikka ku mukazi oli olugoye oli gwe baali bagamba naye nga bw'obitunuulira engeri gye baabikolamu obanga atali mu bidongo ng'ogamba ddala lino lyafuuse essabo n'olaba obunkenke obwali ku mukazi oli ajja noono gwe babikkidde mu bikunte gwe baakonangako nti tofaayo naye ng'olabira ddala oli mu ssabo kale mu ngeri bw'etyo kadongo kamu amiisinga emizannyo egy'ekikula bwe kityo naye ani akirowoozaako mumwe abakyaliwo twagala kukola kugenda
ekitegeeza amaanyi g'omugenzi Kasozi gaamuli nnyo mu kulowooleza omulimu si kwerowoozaako yekka anti bw'olowooza wekka n'otalowooza ku mulimu gwonna okutwaliza awamu kati yalabanga ekivvulu wano ekyali mu ssabo nga waliwo byateetegereza byayagala agenda addiremu ebukuya n'atuuka ebukuya ne bagenda kibuga naye kaŋŋende ndabe kuzannya buzannyi ng'osirisizza okuyimba ng'ayagala kulaba biri ku siteegi ddala yeetegereze kiki ekitambula kwegamba mwakubanga endongo olwaleero wano aba wano ne bajja enki ebukuya ne bajja egindi ebukuya oba mwafunye ebitaano nga n'ebyo ekyakabi ku mulembe gwa luno ate akasanda bagamba nti baatubbye kati bwe muba mwabbye abantu tebasobola oyinza n'okumala omwaka n'ojja n'ogamba bo baatubba naye bano baawerekerangako n'ava ebukuya n'agenda ekiboga n'agenda erwamata kwetegereza bivvulu bino byazannyibwanga kati mulina nteekateeka ki okuzza emyoyo gy'abantu abali disappointed ku ssaawa eno era ndowooza kye tugenda okumalirako kuba tugenda kudda zino program tujja kukolanga abantu baffe tubawe butundutundu ng'abaakadongo kamu tulina obukulembeze obwa Komawu obukulemberwa pulezidenti Lord Fred Sebatta tulina ebintu bye tugenda kukyusaamu mu bivvulu bye mubadde mulaba tukoze enteekateeka ey'okuddamu okuzannyira abantu okutegeka ennyimba kwegamba ng'olaba ennyimba Kibuuka bw'ayimba ne mwami Kibijjigiri n'ayimba ne mwami Walukagga n'ayimba ng'ogamba oluyimba nga nnyimba abaziyimba banjawulo naye ng'ogamba ng'omulamwa gwe gumu tweteeseteese okukola ebintu ebiri ku mulamwa nga kaakati kozi ekivvulu ekigenda okutandikirwako tukyali mu kunoonya ng'abakugu bwe banoonya nti kiki tugenda kutandikira ku Bati Valley nga Komawo okutandika okubalengeza wa gye tulaga ke kajjampuni ago ge maanyi oba yenteekateeka eriwo obukulembeze bwa Komawo bonna omuzungu kyayita power behind unity obwegasi ge maanyi era ndi wano nga mbakowoola nga naatera okubasiibula mwenna tubeetaaga mu kajjampuni ku Bati Valley kozi omwezi gunaaba gwakumeka Easter season endaga ziri zitya endaga zibuulira abantu endaga Friday waliwo olulaga Saturday waliwo olulaga ku Sunday endaga 2 Easter season kajjampuni Easter festival so mugenda kuba n'abannakatemba ba abe mukiibi bonna mujje mulabe waliwo kye muzuukuke mulabe tukooye ebintu ebyokuleekaana obuleekaanyi kati mugenda kulaba okuyimba kye kutegeeza ne Komawo tusaba tubasiibulira awo bannange mwenna abaliko tubagambye abantu abayimbi ab'enjawulo bagenda kujjanga ku mukutu guno ne bw'oba obuuzizza ekibuuzo kyonna kiteekeyo eri mu komenti tugenda kusobola okikwanukula teeka mu comments zaffe tujja kwanukula kakati ayetaaga okutuwulizaako kumanya programu zaffe zigenda mu maaso ennamba yaffe ey'essimu eri 0755 410 138 mbadde n'omukulu Sir William Kibuuka Mukama abatukuumire amiina